Christopher Kasozi Kaaya afudde. Ono ajjukirwa nnyo olw'okukolera ekkanisa ya St. Paul e Kanyanyanga mu Gatonnya w'omwaka guno. Twamukulagako mu mawulire gaffe agataliiko nfuufu ng'ajaguza okuweza emyaka 9 egy'obukulu n'emyaka 58 mu bufumbo obutukuvu. Ku mukolo guno kwe yeebaliza Katonda okumusobozesa okumuwangaaza n'abamujjanjabye olw'obulwadde obumulumidde ekiseera ekiwerako, naddala mukyala we Mary Kasozi Kaaya. Kaaya yafudde mu kiro ekikeeseza olwaleero mu ddwaliro enaggulu gy'abadde ajjanjabibwa okumala ekiseera nga mukyala we Mary Kaaya bw'alambulula. Mukyala we annyonnyodde engeri obulwadde gye butawaanyizaamu omwami we okutuusa bw'avudde mulamu w'ensi eno. Yeetaaga okufuna omusaayi, ate puresha egudde, ate sukaali ali waggulu, ne bamutandikako okuva ku Sande ne bajja nga bamujjanjaba okutuusa ekiro ekikeeseza olwaleero ssaawa nga 4:2 mukwano gwange n'akyusa obulamu. Amutendereza olw'okubeera omwami ow'ekisa n'okwagala Katonda kw'abadde ayina, n'asaba Omutonzi amusonyiwe ebyamusobako. Ndi mukyala atabagolerwangako, ndi mukyala atasulangako mu nnyumba bw'omu omwami nga taliimu, ndi mukyala atalyanga mmere obw'omu. Anjagadde nnyo, ayagadde abantu bange, ayagadde abaana bange. Bamulekwa wamu n'abazzukulu batubuulidde omugenzi bw'abadde atambuza obulamu obujjudde okwagala abantu. Taata abadde muntu wa mirembe nnyo ate ng'ayagaliza. Musajja mugabi, afaayo, abadde akwata mpola, era ffenna kino kitukubye wala. Badde manyi ng'omwami omulungi omukakkamu atalina mutawaana ne mukyala we kubanga tulina enkolagana nnene nnyo nnyo. Kaaya wakuzikibwa mu maka ge ku lw'omukaaga nga wajja kusookawo okumusabira ku ssaawa 4.